munnaye ate amawulire agagenda mu maaso n'okubeera ng'ate gayitingana waneeno ne wali g'eg'omukyala Nansasi Irene ate munnange eyafiiridde ewa Pr.Bujingo mu overnight. Omukyala ono ekigambibwa mbu abadde amaze emyaka 10 bweddu ng'asabira ewa Pr.Bujingo wabula era ku olwo lwafa ku Lwokutaano mu overnight mbu yali talina bulwadde yadde obwali bumusumbuwa era mbu yakeera ku makya n'akola emirimu gye bulungi nnyo era n'ategeeza abafamire ye nga bwe yali ate alina okugenda mu overnight ya Pr.Bujingo ng'ate bw'abadde akikola mu bbanga ly'amazeeyo ery'emyaka 10 era munnange yagenda bulungi mu overnight wabula ate enkeera ku Lwomukaaga olunaku olw'eggulu abafamire ye ne bamulinda wabula nga tebamulaba. Olwo nno munnange ne bategeezebwa waliwo ate omu ku bakyaki memba yabatuukirira ate n'ababikira nti omuntu waabwe ono yabadde yafiiridde mu overnight. Wabula ate abafamire bo si basanyufu n'akamu n'akeddagala olw'amawulire ate ge bagenze maaso n'okubeera ng'ate bafuna engeri omuntu waabwe gye yafuddemu n'engeri ate mukwano gwange gye yatwaliddwa mu mochari mbu ne bamusanga ng'ali bukunya nga we yazaalibwa nga talinaako yadde akagoye ku mubiri gwe. Munnange kigambibwa mbu omukyalo ono ate yafa ku ssaawa 9 ez'ekiro wabula mbu nga tannafa okusinziira ku oyo yali amuliranye ate nga bali mu overnight mbu yali awanda nga wasaba Katonda ate amuweeyo chance ey'okubiri wabula okutemya n'okuzibula ng'agudde eri era ne bamuyoolayoola bagenda omutuusa emulago munnange nga bakabatema nti ono yabadde ate munnange yakiridde dda ezzira kumwa ennyindo zirembekera mukoka. Kitalo nnyo kitalo ddala eky'omukyalo ono munnange ate eyafudde era tusaba Katonda omwoyo gwe aguumuze mirembe agulamuze ekisa agumye emitima abako ab'eŋŋanda sakaate n'ab'emikwano naye nga mbaniriza mwenna emikwano gyange gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Manya enzo Mumbeja Aisha Nasolo weebale kubeera ng'ate ompuliriza essaawa eno yennyini nkusaba liking video eno otikeko comment yo wansawo mu comment section ate naawe atana subscribinga mukwano gwange ogende mu maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga wabula nga munnaye tukyagenda mu maaso n'amawulire gano abafamire eyo ey'omukyalo ono eyafiira ewa Pr.Bujingo we batyo munnange baavuddeyo nga bo kye baagala kiri kimu Pr.Bujingo kubeera nga abakubagizaako oba at least munnange ababuulire ki ekigenda mu maaso na lwaki omuntu waabwe yasangibwa mu mochari mu mbeera eyo nga gye yasangiddwamu kubanga bo bagamba mbu kyabeewunyisiza nnyo okubeera ng'omuntu waabwe yasangiddwa mbu ng'ali bukunya nga we yazaalibwa ekintu ekyo mbu kyabeewunyisizza nnyo nnyini ddala era mbu bo basaba Pr.Bujingo aveeyo ate abeeko kyayogerako ku nsonga zino. Wabula ate nye mukwano gwange ebigenda wali maaso ate ku salt Pr.Bujingo ye ali ate mu kujaguza ye n'ab'ekkanisa ye bali mu kujaguza ate emyaka 10 egya salt ng'ebifaananyi ebyo munnange w'obiraba era batutegeezaako nti nga 3 Novemba lwe lunaku olwaleero lwa Sunday munnange bajaguza emyaka 10 egya salt. So Pr.Bujingo tasobodde kubeera ng'ate avaayo mu bwangu nga bo bwe babadde basuubira kubeera ng'ate abaako kyayogera ku nsonga zino wabula ng'ate tukyamulinze oba oli awo anaavaayo n'abaako ate byayogera wabula ng'ate bo abafamire banyiivu tebasalikako musale yadde n'akatono ate nga kisobola okubeera ng'ate kitegereka. Ngenda kubeera nkulekerako obutambi bwabwe ogende mu maaso n'okubeera ng'ate mukwano gwange obaako bye wekkaanya era obeeko n'ebyoyongera okutegeera ku nsonga zino. Eba social media in-laws bo bakyagendera ddala maaso n'okubeera ng'ate munnaye buli omu awa endowooza ye. Abamu bagamba nti omukyalo ono baamusaddaase simanga abamu kwega buli omu awaayo ate endowooza ye nga ffenna bwe tumanyi nti buli ekigwawo buli omu ate munange abeera ne opinion ye wabula ng'ate tujja kubeera ate tulinda oba oli awo amawulire amalala kyonna ekinaba kiguddewo obutereevu nja kuba nkikutuusaako wanene. Ankulekereko obutambi buno. Goodbye for now. Toseetuka. Omusajja oyo yatukoze bubi nnyo nga bw'okiwulira. Nasanze mayiti ya muganda wange ng'eri mu mochari ate tekuliko na biwandiiko biraga nti oba ayina waali. Ennaku gye tulina agimanyi. Bw'oyogera oyogera owulira nti Yesu
naye nga bakola ebyo tebiriyo. Omuntu n'omuteeka mu ambulance ng'afudde n'omutwala mu mochale, n'omala omutwala mu mochale totaddeeko bamanyo baani n'osuula busuuzi awo. Teri amufuddeko, tebiriyo. Bujingo bw'aba yooyo nga yekyaki yekola ebyo egobebwe mu Uganda. Kitusinza otunyiza ffe ng'ab'oku kitundu. Omuntu asabidde mu kyaki ya Pastor Bujingo emyaka n'emyaka kuva ng'akyali ku batiza, n'omukazi eyazze okubabikira nga mukambwe muzibu yazze ku booda n'abagamba bandagiridde wano. Owulira bano bamondagiridde wano nze nva ku kyaki ya Kanani, omuntu wamwe yafudde. Owulira naye twamututte mu ki mulago, mugende mulago mu mochale mumukole ki mumunoonya, ali mulago mu mochale. Namugamba badde bagana okukuba bano abantu balina eddiini, badde bagana ne booda ogisasula. Ate musasula booda kyaki yes. Ne kati kyaki webanga esobola facilitatinga board yazze okubika ate kuno okwona omuntu alese abaana be. Alina abaana abato, akitegeera alina abaana abato. Ate yakutewadde obuvunaanyizibwa kati simanyi omufu waki bamutuusiza nga bamwambudde. Ebibuuzo bingi naye ansa ntono. Ye tulibadde mu mochale ng'ali bwereere. Yabadde ali bwereere. Bamututte ali bwereere. Babadde bazze mu kkubo nga bamuwujja. Kitutona tegeera. Nange okumwambula sikategedde. Naye omuntu n'afa ku ssaawa 9 ez'obudde nga bukya. Ne mujja ne mubikira famire yaabwe ku ssaawa 7 ez'emisana. Kuba ne waba muntu wo. Tosobola kuŋŋamba babadde bawunze bazibise. Kuva ssaawa 9, ssaawa 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 hours nga tebalina communicatinga n'abafiiriddwa abantu. Ate nga bamututoledde akoze ki? Bamututoledde afudde. Katwaga kaki ekiri awo awo. Pastor Bujingo mujje muveeyo mujje mukakanya ku mitima gya famire eno. Ku kyalo kyaffe twafiiriddwa omukyala omukadde ono atuwa emmere. Nze jjukira nkola ku makya nkeera n'envuga ne mutwalira tifini ne ŋŋenda. Bwe nkomawo ne mpaakinga ne ŋŋenda nampa tifini yange ne nkomawo. Naye omukyala ono abadde asabira wa Pastor Bujingo e Kanani Land. So yesterday mukyala Irene oyo abadde gy'asabire wa Pastor Bujingo. Yesterday babadde ne overnight. We babadde ne overnight omukyala ono n'agenda osaba. Bwe yagenza osaba yafiiridde mu katebe. Oba bakyaki oba baani abajja omukyala ng'afudde ku kyaki ne bamukwata ne bamukasuka emulago. Bwe bamukasuka emulago ab'emulago ne bakebera mu nsawo ye. Mwabadde bamututte na buli kimu ekintu kye bonna babadde bakiwereddeyo bamututte mu ddwaliro n'ebintu bye byonna. Ne batwakwata buvunaanyizibwa kubira famire ne bakwata oyo oba kuba ab'eddwaliro bagamba yabadde afudde. So bo ne bakwata ennamba mu ssimu y'omulwadde y'omufu omukyala Irene yafudde ne bakuba essimu muganda we. Kati muganda we ono babadde bonna basabira wa Pastor Bujingo. Kati bali babiri mukadde ne muganda we. Muganda we oyo lumuze bwe nkoma we waka oba ku weekend we siva mu nyumba. Muganda we yatera okundeetera n'emmere wansi ewaka. So muganda we nga bamukubira omuntu bwati ne bwati omumanyi yabadde ne national ID mu nsawo ye. Omuntu bwati ne bwati omumanyi n'amugamba yafudde. Kati famire ne yeesula n'egenda emulago. Bamutuuseeko bambi nga yafudde era mukadde Sharoni omufu atuuse. Bali tebanamutuusa. Kati bwe tugenzeeyo eri kati oba atuuse njagala tugenda kutuukayo tulabe ogwokubiri. So kati mbadde nkyabamalirayo. Kati famire ng'etuuka nga babagamba yafudde biki bamuleesa akoze ki bamuleesa afudde. Kati bwe mbaddewo kukungubaga jjukira mu kukaaba ebigambo bingi biyitiŋŋana.
bigambo bingi biyitingana bye sigenda kwogera for now until nga njogedde ne omusumba Pr.Bujingo oba abakulu b'echurch tubeetaaga mwene ensonga mama w'omufu alina ebigambo byayogera like nga bwomanyi omuntu ng'afudde ebintu bingi. So I want to talk to Pr.Bujingo. Naye bagenda tebasobola Sharon eziika nkya naawe bagenda ziika Monday nga n'omufu tetunnamufuna ku kitundu. So nze nga sinayogera bigambo biri eri ku mufu era mbadde